Kale omulungi ndaba nkukulisayo mu kayimba ke tuvaamu akagamba nti singa si Mukama twandibaliddwawo. Olina embeera gye wali oyisemu n'olaba nti singa tabadde Mukama ebadde genda kumalawo. Naye olw'okuba ng'oli mwana wa Katonda n'ogiwangula n'ogamba nti naye singa si Mukama mu butuufu nandimaliddwawo. Akayimba ko nkaweereza ku buli omu yenna ali eyo ng'olina embeera gy'oyitamu nga tomanyi ogenda givuunuka otya. Njagala okutegeeza nti singa si Mukama tojja givuunuka, naye kubanga Mukama gy'ali agenda gikuyisaamu era ogenda kubeera nga ogiwangula. Nkwaniriza nate ku program Nungamya ndina omukyala eyatuyimbira akayimba ako. Mmanyi nti bangi olunaku lumu nga bwe luti ku program Nungamya mwamusaba ne mumulindirira nange ate bwe ntyo ekisa kya Katonda n'asobozesa okubeera nga mmuleeta. Tukwaniriza nnyo ku program Nungamya. Nange okusanga mukwano. Okakasa nti yeggwe sooka onnyimbiremu akayimba ako mu ddoboozi lyo. Singa si Mukama, singa si Kabaka, twandimaliddwawo. Twandimaliddwawo. Olina embeera eyakuwaliriza okuyimba akayimba kano n'ogamba nti singa teyali Mukama nali ngenda kumalibwawo mu kaseera ako? Kituufu ddala ddala waliwo embeera teyali nnungi n'akamu n'akatono. Naye olw'ekisa kya Katonda twatambulako, twalina group gye tetwali nayo. Group eyo nga tugenze kuweereza yali overnight, twali tugenze Maddu, siri kyerabira. Twagenda n'akamotoka kaffe kaali ka 10-10, twalimu abantu ndoza twali 5. Kati enkeera it was an overnight, twagenda kati tukomawo tuli ku Masaka Road. Masaka Road tutambula twasanga kanta, bakayita kadayana kakanta kaali ka bbulu nga kafiiridde mu maaso. Tutambula tudde Kampala. Naye ono eyali avuga twagenda okulira nga agamba nti ningamba oba agamba ki, saamanya nnyo kye yali agamba. Nagenda okulaba nga asala emmotoka agizizza emabega n'ayita eno, kumbe yali alabye ebbaasi emabega erabika ye yagitunulira nga alaba eganya okusiba. Baasi ng'eganya okusiba naye nga yali mabega waffe. Kati n'asala nadda eno, nagenda okulira mpulira emiti gimenyeka, kumbe ebbaasi evudde ku kkubo etandise okumenya emiti n'ekuba kakkanta ate n'egwa maaso ga. Kati buli omu aga nti oba yakirabye atya, kubanga abavuzi abamu bw'atunula bw'ati oluusi tatunula mu driving mirror, oluusi abeera mu mboozi, naye ono bwe yatunula yalaba kyemabega kubanga eyo mu maaso of course oba olabyeyo. Awo we twawonera. Nga tumaze awo tugamba nange tuve wano, lwe nasooka okulaba abantu nga bakuba windows, bakuba enzigi, bakuba amadirisa ga bbaasi bafulume, naye nga yali etugudde mu maaso. Kati ffe twayita ebbalibbali ne tugenda. Kati mu kutambula okwo ne nzijukira Zabbuli 124 nti singa Mukama teyali ku ludda lwaffe, omulabe we yanditumazeewo. Kati essaawa eyo yali waakufa. Enkeera nga ndi ku kituuti, Omwoyo Omutukuvu n'anzijukiza n'enfuna oluyimba olwo mu mwaka ogwa 2010. Kitiibwa kya Mukama. Tutandikidde mu mboozi naye nsaba ombulizeeko omuntu ali eyo alaba program Nungamya. Abalungi abatulaba program Nungamya, nsanyusa okubeera wano olunaku lwaleero nga nze mugenyi ali wano okuzzaamu amaanyi. Manyi Mukama agenda kulungamya, manyi Katonda eyali nange, abadde nange, ali nange, era naawe ali naawe. Ojja kuyitawo awo kubanga Mukama yatulungamya. Amiina. Waliwo akayimbako akensinga owulira ennyo mu matu gange, kano akayimba nti wakayimba mu mwaka ki naye, kuba mpulira nga mbadde maze ebbanga nga nkawulira ebbanga eriwererako ddala. Kayimba ki? Kano sonyiwaako. Sonyiwa. Sonyiwa luyimba naluyiiya mu 2000. Mu 2000? Mu 2000. Gaye nti mbadde maze ebbanga nga nkawulira, kati wenna agamba abantu nti nga sinazaalibwa nga bagamba. Kale ekitiibwa kya Mukama, ate nange nkasanzewo ne kannyumira paka essaawa zino nga kayimbako kakyanyuma. Olowooza kintu ki ekyabeeranga mu nnyimba ezo ze mwafulumyanga kyali kisa kya Katonda? Gw'oyinza kukinnyonnyola otya? Kubanga obuyimba obwo mwabuyimbanga n'omwana azaaliddwa kati akawulira ne kakola amakulu mu bulamu bwe, n'asumululwa mu oluusi obadde n'obusungu. Okusonyiwa si kwangu, naye n'awulira nga mu butuufu ate owolokose asaanye okusonyiwa muganda we nga we wayimba. Amazima gali nti
banange nze nga Carol Budwick nampeereza ndabye Katonda oluyimba olwo gye lwava embeera ziba nnyingi naye kye nazuula nti subject eno ey'okusonyiwa si nnyangu n'akamu n'akatono olw'ensonga nti ebintu ebitubaako bino birina engeri gye bitukasuka okuyiiya ennyimba kati olwo oluyimba it was a personal experience nali sinnayiga kusonyiwa nali nanyiiga nali kugamba ebintu ebyo ebitubaako mu bulamu bwe kiba kikuwaliriza okuyiiya oluyimba luva ku mutima kubanga nze oluyimba olwo mu kulufuna nina abaali banyeezezza mu kuba nti baali banyeezezza kati nga mpulirira ddala nsaba Mukama nina by'atannaddamu naye Omwoyo Omutukuvu nga ngamba nti sonyiwa olina kusonyiwa bw'obanga oyagala nkuwe byonna by'oyagala nja bikuwa naye sooka osonyiwe ng'okusinziira ku Matayo 11:24 wagambira nti nno tumala kusonyiwa kubanga essala zaffe ebiseera ebisinga by the way essala zaffe ziri blocked by butasonyiwa tuyina obukyayi obusungu twagaana okusonyiwa wayise emyaka 10 okyali ku ekyo ng'oyagala Mukama akusonyiwe naye ate oyaganya okusonyiwa kati oluyimba olwo ennyimba ezisinga ezivudde mu ekyo ky'obuuziza nti nno kisaaki oba lwaki ennyimba z'edda zibeerawo ng'owulira message erina gy'eva message ebiseera ebisinga ng'eva buziba bw'ebanga eviira ddala buziba ng'oluyimba Mukama yalukuwadde oluyimba olwo aba n'ensonga ng'ayagala akwate ku bantu ab'enjawulo kiziza okuba nga kisooka naawe nga nze bwe kyasooka nange nga nina kusonyiwa kati nga nkiwulira bwe neebaka sonyiwa bwe nnyimuka sonyiwa bwe mba nkola biri nga ŋŋamba sonyiwa naye nga mbuuza naye ŋŋenda kusonyiwa ntya naye ebigambo era byajjanga bwe bityo mukusaba okwo mukusaba muvaamu ennyimba mukusaba Omwoyo Omutukuvu akulungamya aga nti kati sizoni eno kino ky'olina okuyimba sizoni eno kino ky'olina okuyimba kati n'okuwa obudde ekigambo kya Katonda nti kino Mukama kyampadde kikwatagana kitya n'ekigambo kya Katonda kubanga we are gospel singers you cannot sing anything outside gospel kati kitegeeza bw'oba ofunye ky'ofunye ekigambo kya Katonda kikyogereramu kitya engeri eyo ennyimba ziba zibeera kuno zisabira bannange kambabuulire ffe abaana b'abantu amaloboozi gayinza okuba nga malungi amaloboozi gayinza okuba nga si malungi nnyo naye Katonda yennyini bw'okkiriza n'akkozesa ng'omuzindaalo osobola okudelivaringa message ey'olubeerera mu nti gospel artist ali eyo asabire ku luyimba nga tannalufulumya yes kubanga oyinza n'okukola oluyimba nina omuntu omu yafuna oluyimba noza yali yeebase bambi n'awulira oluyimba ku rediyo olwa mukulu wange nga luyimba kati ye n'aga nti njiyiza oluyimba naye nga yali I think yali half asleep naga ye yagamba nali mbadde neebase n'endoota oluyimba agenda odduyimba nga ate mukulu wange yaluyimba naye bw'obeera nga tonnaba ku recordinga luyimba oba oluyimba ng'olufunira obudde obwo mu kusaba kubuuza Mukama oluyimba ndukole ntya ebigambo mbisengeke ntya Bayibuli eyogera ki ku kino n'embeera how is it applicable mu bulamu bwa bulijjo kubanga ne Bayibuli tugisoma endagaano empya endagaano enkadde noga nti kati leero Mukama ayogera ki okusinziira ku kigambo kya Katonda n'ennyimba bwe ziri being that we are gospel preachers through music tuteekwa okubeera nga tulina reference yaffe nga kye kigambo kya Katonda ennyimba tuzisabire tunoonye ebigambo ebituufu society gy'olimu bawulira lulimi ky'okusinga Mukama akutumye mu society ki bayinza okuba nga si balokole bayinza okuba nga abalemereddwa bayinza okuba nga abayaayana okudda eri Mukama tugamba kikulu owulira eddoboozi lya Katonda concerning songs. Amen. Yes. Kale waliwo omuntu ali eyo nga tetundaba kubeera nga tuyingira mu bujulizi bwaffe ayinza okuba nga tugenda malako omwaka naye ng'agaanye okusonyiwa
myaka giyise 5 gwenza n'obba guno omwaka gwennyini oba omwezi amaze weeks 2 agaanye okusonyiwa omuntu eyamukola obubi. Mbadde nsaba akayimba ako tukamuweereze ng'okamuyimbira nti sonyiwa abaakusobya, sonyiwa buganda wo. Ddala kituufu olumwa waliwe yakusobya yaleka ebiwundu bingi ku mutima oyagala kwesasuza tewalina musango naye gwakusalirwa bambi musonyiwe naawe oli muntu osobya bulijjo towoolera ggwanga leka Mukama yakulwanire sonyiwa abakusobya basonyiwe n'abo abakusobya tokyawa muganda wo sonyiwa nga Yesu we yasonyiwa bali abamukomerera. Wow, sonyiwa nga Yesu bwe yasonyiwa bali abakola ki abamukomerera. Kale mukwano oyinza okuba nga obadde n'obusungu si kyangu naye saba Katonda omugambe Mukama olwaleero nange mpa ekisa ekisonyiwa omuntu ono. Bw'ogenda mu maaso ga Katonda osabe nga by'osaba bituukira ddala tewali kibiziyiza nti obutasonyiwa obukyayi kuba kati bw'otasonyiwa ogenda bbeera n'obusungu obukyayi eri omuntu oyo oluusi ayinza n'okuba yabivaako dda nga yagenda dda ne mu maaso wamunyigira Katonda yamusonyiwa. Kale naawe kyejjeeko osabe Katonda ekisa ekimusonyiwa osobole okugenda mu maaso ga Katonda nga weetukuza. Nzikiriza mukyala Carol tubeere nga tweyongerayo n'obujulizi bwaffe oba olunaku olwaleero. Twebaza Mukama banenze Mukama ankoledde. Mukama ankoledde okusooka byonna eri gye nalokokera. Nali muto naye nalabanga mu mbeera zange ng'omwana omuto ebibi bye nakolanga. Enjiri yajja ewaffe Namasuba wali we banzaala. Enjiri yajja ewaffe babulidde enjiri bagambye nammwe muyinza okuba nga muli baana bato naye geyeena tesosola oba muto oba mukulu naawe omuntu okkiriza na mutima gwo okuweebwa obutuukirivu era osalawo n'akamwako n'olokoka. Ne bw'oba mwana muto oyinza oga nti nze ndi mwana muto siina bibi naye muvuma abantu mubba sukaali mukola ebintu eby'enjawulo nabyo bitwala mu geyeena. Kasita bakiŋŋamba ekyo ne ŋŋamba mbutuufu nina okulokoka n'ensalawo ne ŋŋamba kandokoke kanjagale Yesu annyambe nkule nange mbenga omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Awo wentandikira okulokoka ekyo nkyebaliza Katonda yampa ekisa n'abeera mukwano gwange yakkiriza najja mu mutima gwange. Ng'enjiri eno giwulidde ku myaka egyo wategeera bye wali olokoka? Nategeera kubanga mu kubba sukaali mu kuvuma amazima gennyini oyinza oga nti naye kasitooli yaga nti ne mu geyeena ababbi ba sukaali ng'oyinza okulowooza kubba birala kubba mmotoka kubba biki naye naawe omwana omuto nenga nti nteeka okulokoka. Nabitegeera kubanga nali saagala genda mu geyeena nendokoka. Eyo gye ntandikira obulamu nendaba nga omuntu osobola okubeera omulungi. Baatuwanga ekifaananyi kya Yesu yatambulanga ng'akola bulungi ate nga yakolera ddala bulungi. Nenjagala obulamu obulungi nayagalanga okubeera omuntu alina essente nnyingi omuntu omulungi ne mu society. Neŋŋamba kangoberere Yesu. Mukama eyo gyankwatirako neesanga nti nga bazadde bange bwe baatuzaala baalinamu talents ez'enjawulo. Taata yalinamu omupiira ate maama ye yali mukyala muyimbi mu kereziya. Kati nendaba nti talent eno nga Mukama bw'agimpadde kangikozese okumuweereza okumuyimbira okuzzaamu amaanyi abantu abalala. Weezuula okyali mwana muto nti nsobola okuweereza nga mpita mu kuyimba? Yes. Eyo nali mu nursery school bagiyitanga Antikuteesa. Kindergarten and primary school Namasuba eri ew'omugenzi Kyakwambala mu Palazoni. Twaziranga amazina ne batuwa ebirabo. Ebirabo ebyo birina engeri gye byamanyisaamu nti kirabika ekirabo mwekiri mu kuyimba aga nti abayimbi obulungi ogenda okulaba nga Carol nampeereza bamuwadde ekirabo. Nentandika okwa identifyinga kati olwokuba nayagala Katonda nenga nti
talenti eno osobola ogikozesa okuweereza Katonda. Bwe ntyo n'enkula, Mukama n'atuyamba, mami n'alokoka, naye yali mulokole. Muzeeyi ye yali musajja mukristaayo, naye bino yagendanga abitegeera mpola mpola. Kati we nalabira Katonda mu bulamu, sente zaaliwo okusooka naye ne zimala ne ziggwawo. Nga muli akagaati akasireko blue band. Ebiseera ebyo emyaka nno gyadda gy'ekinaana egyo okubeera nga muli bulungirungiko, nga muzeeyi yalinayo karinautu, yakolako Ministry of Works, ate nga musambi wa mupiira mu Nsambya Football Club. Tugamba nga sente zijjeera kale. Sente zaaliwo naye zaatuka ekiseera ne ziggwawo bweku. Naye olwokuba twali balokole, twali tulabye Mukama, twali tufunye omukwano gwa Mukama, kati nga tusaba. Mukama n'atuyamba mpola mpola nga zirabika. Muzeeyi alina ebintu bye yakolanga n'agamba bannange, baana bange mujje, sente zimbuze, fees siziraba, naye musabe Katonda wammwe, bw'anaazituwa mujja kudda ku ssomero. Kati mu mbeera eyo ne tuyiga ogumiikiriza, ne tuyiga okusaba, okuweereza. Twatambulangako, nze natambulako mu lunch hour biseera byadda bagiyitanga D-Center. Pastor Kayanja we yalinawo lunch hour ne Pastor Kaloli Komando. Twagendako mu Sunday school ne tuyimba, ne batufuuwa ssente, essente ezo ne tuzireeta ewaka ne tuzibala, ne tugenda tugula ebitabo. Kati mu Yesu muno bwentyo bwe ntandika okulaba obulungi obw'okubeera mu Katonda. Mukama n'atuwa ekisa ne tukula, naye ssente awo nga zibulaabula, naye Mukama n'atugabirira. Ate awo muzeeyi waafiira mu 1994. Olwo osomye ekyenkana kikuba kati ssente zibaddewo nga mukula, obulamu butuuse ekiseera bukyuse, ebyembi muzeeyi atuuse ekiseera Mukama n'amuyita n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Olwo otuuse ku level ki? Nali mu senior 4. Awo nali mu senior 4 naye nga ndi muweereza kino eky'okuyimba saakisuula. Nasooka ne nnyimba mu Sunday school nga tutambula tuweereza, ne ŋŋenda mu kwaya bagiyitanga Echoes of Holiness Choir. Naye olwokuba nali ntandise okuvubukavubukamu ne njagala okuyimba okw'ekidongo, nga nina omukyala gwe ndabye, omukyala oyo yampa nnyo omukisa, yanjagaza kye bayita okuyimba, bamuyita omukyala Joy Nyabongo. She's a good consultant, yali atandise Shalom Galaxy. Bajjangako ewaffe tukyalira ne bayimba nga bayimbira ku bidongo, ne nga naye Mukama bwe nkula njagala nnyimbe ng'omukyala ono. She inspired me a lot. Ebiseera ebyo tewaali nnyo bayimbi ba kisekinnoomu, zaabeeranga bandi, naye olwokuba nali ntandise okuyimba ne ngamba njagala kuyingira abayimbi b'ebidongo, ne nyingira bandi nga bagiyita Victor's Band International. Mwalimu abakongo nga bakuba endongo, amazina kwegamba ng'omuvubuka ne ntandikira ddala okuweereza, ne ŋŋenda ku Victor Christian Center ne nyingira bandi eyo ne tutandika okuyimba. Kati okuweereza okwo ne ntandika okumanyika mu buto bwange. Kati awo muzeeyi we yagendera mu kugenda okwo, naye nga aba church ne bagana naye bannange, abaana bano babadde baweereza bano, abaana beetaaga okwongera okusoma, tukoze tutya? Mukama n'atuyamba, ne wavaayo bazira kisa ne batuweerera. Awo okusoma nayagala nnyo okusoma obulamu bwange bwonna. I loved kye bayita okusoma. By the grace of God neneeyongerayo senior 5, senior 6. So immediately Mukama abayamba nti babakwatako nga bukyali ne musobola okweyongerayo mu budde. Kati awo nali ne sister wange Joan Ndikirya. Abato bo baali nnyo mu mipiira, era emipiira by the way abasinga abalenzi gye gibasomesezza ffe abawala okuyimba kwe kutusomesezza. So by the grace of God church ne muvaamu abatuweerera ne tweyongerayo. Kati nze olw'ekisa kya Katonda ne nfuna government sponsorship e Makerere University. Ekitegeeza wali mugezi ddala. Because I loved nakyagala. Ate nga ndabye sente zaaliwo, sente ne zibula. Kati nga Mukama n'atulaga nti kino ky'olina kisobola okwongerayo. Nenga kati nakubeera wampisa wano wendi, nteekwa kubeera wampisa ate nteekwa kukola ekyo kye ndowooza
nti sobola okuweereza Katonda n'atuyamba n'ensoma bwe ntyo n'okusoma n'enkumala. Otuuka ku university. Ntuuka ku university. Nasoma music, dance and drama. Era osoma kye wali oyagala, passion yo mweri, talent yo. Kubanga excellence yaliwo nga mwonteeka awo nti twagala drama mukuwa buwi bonga nti music nga mpitawo buyisi. So olwokuba music, by the music nali namukomya senior 4. Naye olw'amature entry ate saamukola ku senior 6 senior 5. Ne tugenda tukola exams. Mu baana 67 ze nali wakubiri. Wow. Ne mpitawo butereevu ne ngenda nkola music, dance and drama. Mu kaseera kano nga otuuse osoma ovudde wali yaddadira kyaliwo ssente kati kyaki yebaweerera kubanga mwali baweereza muyimba kyenzudde nti family muli bayimbi ddala. Kiseera kikyojjukira oba moment kikyojjukira yasinga okukunyigiriza mu kaseera ako ng'omuweereza oba ng'omukkiriza n'ogamba naye kaŋŋendeko ku mavivi nsabe tomanya bijja kyuka Mukama n'akuyamba era ne bikyuka? Embeera eyasooka eyo eya fiizi eyo kubanga saasooka bitegeera generally baatubikira n'otukubikira nga tuli mu rehearsal. Naye tumala kutuukako ne batugamba muzeeyi yagenze, naye olw'okwagala Katonda yali yatabuseeko olwokusatu ekiro. Era olwokusatu olwo ekiro nafunayo oluyimba nalufuna ekiro ekyo nga mpulira eddoboozi liŋŋamba gumanywera Mukama abamanyi, mugume munywere Mukama abamanyi, ono ayinza obutalama naye Mukama abamanyi. Ekiro ekyo kyali omwaka ogwo sijjukira na mwezi. Nafukamira wansi n'ensaba Mukama ne mugamba Mukama njagala okusoma ngenda kukola ntya ate sinze nzekka ne famire yange. Ekyo kyali kimu, Mukama n'akikola. Embeera endala twali maliriza okusoma noonya mirimu. Maze university noonya mirimu ne ngamba Mukama ngenda kukola ntya. Nanfukamira n'ensaba kubanga nalabira ddala nga nti oba ngenda kukola ki. Nenga ndoza let me go and teach music. Naye music ebiseera ebyo masomero nga taliyo nnyo. Omulundi omulala ne ngenda kola auditions nafukamira ekyo ne mugamba Mukama noonya mulimu nyamba nfune kale wensobola okubeera. But already I was a minister in church, but I was looking for another source of income such that nsobola supporting my family. Nina group gye nali ŋŋendamu ekiro ekyo nasaba Mukama ne mugamba nyamba ne nkwata application yange ne ngiwandiika ne ngitwala. Naye nasooka kinyiigiramu naye oluvannyuma nakakasa nti yali Katonda. Ŋŋenda ntwala application eri bulungi mu bbaasa, ekizimbe bakindagiridde, office gye nina okuyingira bagindagirira kubanga yali my supervisor from Makerere University. Yali Mr. Tamsuza yandagirira. Nyingira mu kifo nembula. Enzigi siziraba. Nengamba namalamu over 30 minutes looking for the door lwe bangambye nenga yenfa kikanfulume. Nfuluma omwoyo mtukuvu ngamba nti obadde ononye ekyeyo. Nze ngenda kulabirira nja kuyamba. Kumbe ekibiina kye nali ngenzeemu tekyali kibiina kirungi. Era nagamba Mukama ngonjagala okuntaasa kubanga ndoza kwe kubula kuno nga bwoga nti let your will be done. Nsaba mulimu ngwagala naye let your will be done. Naye ekyo nebaza Mukama nakyuguka. Tiimu saagiyingiramu ne application saagitwala kati naddayo ka nenga kati ngenda kuweereza Mukama nga bwe nninda omulimu. After some time, after a few days ne bampita ku ssomero, that is Molly and Paul. Bangamba wamaze okusoma nti twagala kwaya ku ssomero. Jango training kwaya. Wasomye biki? Nti music, dance, actually it was performing arts. All in general it's performing arts. Jango training kwaya. So nengena nentandika ku traininga the Pearl of Africa Children's Choir. Nenfuna bwe nti omulimu
nensanyukira mu Mukama. Katonda atuukiriza kye yagamba nti eri obadde oyagalayo kijangu genda kulabirira. Amiina. Olunaku olwaleero mulungi andaba ndina omukyala Carol erinnya liri eddala saagala li pronouncing nyinza Budikwe. Budikwe. Kale testimony olunaku olwaleero obadde okiyinza ku ngeri Katonda gy'akusitudde oba gy'akuleze okubeera ng'essaawa zino oli wano wooli. Singa nkubuuza nti mu bintu Mukama by'akuwadde ng'oli muweereza we kikyosinga okwenyumirizaamu ky'otunuulira n'ogamba nti naye kino nkisanyukira nnyo Katonda yakisukka kwegamba yansanyusa bye sitasobola kunnyonnyola. Banaye Mukama okusooka byonna antalizza nti ebibaddewo ebibi nga ninga abigendamu antalizza naŋŋaana okgendayo ekyo nenkiwona. I think yali secondary nayingira club at my school. Club, it was a drama club at my school kuba nayagalanga nnyo performing arts. Unfortunately ngenda okumalako senior 4. One of the amasomero ge baranking okubeera abaana abalalu ate nga n'abaana abafudde nnyo sirimu nga yakajja lyali ssomero lyange eryo ate nga abaana bava mu drama club. Nali njiyingira bwe nti njiyingidde omusomesa wange my music teacher n'afa. Kati ne ngamba eno ye nno nayo ki ye why don't I major in music mu kifo ky'okutwala drama. Naye abaana baafa Mukama nantaliza. Mukama mukuntaliza nenga nti ekyo Mukama okinyambye kiri kye nkugambye eky'omulimu. N'ebirala bingi ampeeredde nasoma lwakubeera muweereza we. One time nsazeewo nenga ngenda kuweereza Katonda. Actually traveling also, training abaana ba Pearl of Africa Children's Choir. Being the trainer, I worked with them for 10 years. Nga nakava bwe nti mu ssomero nga nnoonyeza wali kiganyi bwe nagwa wano nabeerawo for 10 years. Training abaana okuyimba, I mentored them, ne mbayigiriza Kristo, ne mbayiyiza ennyimba, ne tutambula amawanga nga tuyimba. Amawanga nga tambudde lwa kuyimba kubanga nze simanyi oba naali gatuuseemu ddi, but it was music. Naye Mukama gakutuusamu kuba wasalawo muweereza. Nenga tambula amawanga nenga gano bwe gati bwe gali UK, US, byonna ne neebaza Mukama. Ekintu ekirala emmotoka yange eyasooka nga sirina yadde 10. By that time emmotoka eyo yali egula $1,18,000. Naye nabuuza mu mutima gwange nti bwe kubakola naalikoledde emyaka emeka okubeera nga njeegulira nze saagigula. Saagula mmotoka nali ku kituuti mpeereza mwezi gwali mulamba because it was prayer and fasting nga tujja ne tuweereza ne tuyimba you did praise and worship olumu nojja noyimba special songs nga naye at the end of it omuweereza wa Mukama nanga Mukama ngambye nkuwe emmotoka eno. Emmotoka nenjifuna $18,000 nga nali brand new. Nga tobumanyi yali muweereza wa Katonda, yali mubuulizi wa njiri. Ye yali aweereza wiiki eyo. Nanga nti mbadde wansimanyi na kyabagamba emmotoka yange mbadde njagala ne Mukama ngambye njimuwe. Ne mmanya nti buli lw'oweereza Katonda yakuwa asasula. Actually this is nga Bible bweyogera mu 1 Corinthians chapter 15 verse 58 nti tukole n'amaanyi nga tumanyi nti Katonda gwe tuweereza tetumuweerereza bwereere. Kwolwo namanya nti buli lwe tuweereza Katonda asasula. N'ensasulwa bwe ntyo. Bingi ebirala bingi nnyo Mukama byankoledde. Emmotoka yo esoose ogifuna mu buweereza. Kale omwana gwe andaba oyinza okuba nga naawe obadde olina ekirooto eky'okubeera omuyimbi owakabi naye wuliriza eddoboozi lya Katonda likugamba ki nti neeno mu gospel abanga omuyimbi ebyoluubirira okufuna eri ate Katonda ayinza obikuleetera mu kaseera akatini ddala n'abikugattako nti bw'okola ebya Mukama ate ne Mukama akola ebyo tomuweerereza bwerere. Bw'oyimuka n'ogamba nsazeewo okumuweereza ate naye abako ne value gy'akugattako. Omukyala tukyali naye Carol
mu bigambo byo ebisembayo nga tuli mu kumaliriza kintu ki ky'osobola okugamba omuntu oyo abaddeko naffe ku program Luŋŋamya ng'awulira obujulizibwa? Oba nkugambe ki? Naye mu bingi ekigambo kye bayita okusonyiwa, Katonda alina ebintu byaffe byonna, kuba ne bwe guba ng'olina kye weetaaga, ye yatonda eggulu, ye yatonda ensi. Byonna byonna n'obugagga obuli ku busozi bwonna bwonna bubwe. Ate yagamba tumusabe, buli kimu kye twetaaga Katonda akirina. Yagamba bwe tunaakola anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe, nti buli ky'otaddeko omukono gwo okukola oteekwa okulaba omukisa. Katonda akumanyi. Katonda olw'okubanga twagala atuluŋŋamye tumusabe mu byonna. Mu ssaala zaffe tuggyewo bino ebiremesa: obutasonyiwa, okukyawa, okwogera obubi. Ebintu ebyo byonna tubiteeke ebbali, tusabe Mukama atuluŋŋamye. Ajja tulungamya ne bwe kuba busoma bitabo. You might be a student. Kati omwaka guweddeko, tugenda mu mwaka mulala, candidates. Bannange tusabe Katonda. Bayibuli egamba tumusabe oyo atamma. He will give us wisdom like he says in his word. Tumusabe. Matayo 7:7 agamba saba, tusabe, Mukama agenda bituwa. Byonna bye twagala abirina. Kubanga byonna kigasa ki okulya enseno n'ogimalawo ate n'ofiirwa omwoyo gwo. Kati ekitegeeza enkolagana yaffe ne Katonda ebeerenga nnungi. Ajja tuluŋŋamya. Nze nina olunaku lumu sirikyerabira, nali nina wendaga kiro nvaka ŋŋenda, naye omusajja yali mu takisi n'angamba, mwanange lwaki osazeewo okuyita awo, olwo ŋŋenda Makerere awo nnyambuka. Kumbe waliyo abatemu abateeze. Ne ŋŋamba munnange muzeeyi, mbadde sirina walala wakuyita. Bwe nnafuluma bwetyo omwoyo mutukuvu n'aŋŋamba nti kati togeza n'oyita awo, dduka emisindo ddeyo ku Eastern Gate. Ne nziruka ne mpita awo ne ngwa ku poliisi ne ngwa ku nkuluma ne ŋŋenda mu Africa was my attached hall. Enkeera nga bannyumiza abawala be ba rapinzi. Ne ŋŋamba kati maybe naali baddo because that was the exact time. Twagale Katonda tumwebuuzeeko. Tuli mu sizoni y'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu. Ekisinga obukulu kuba na nkolagana naye. Enkolagana, that relationship with the newborn king. He was born for us. Nga tujaguza, nga tulya emmere, nga tunywa, bannange enkolagana ne Katonda. N'oyo kabaka eyazaalibwa nkulu nnyo 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 nnyo. Gendako mu kkanisa, gendako osabeko, genda okuŋŋaane. Mukama agenda tuluŋŋamya, Mukama agenda twagala. Amanye nti eyazaalibwa naffe twasanyukirwa okujja kwe, kubanga yajja kutulokola, yajja kutunaaza, yajja kutwewangulira ffe tusobole okulokokera mu ye. Mbagaliza Christmas ennungi, mbagaliza ennaku enkulu ennyungi. Mulye bulungi, tolya nnyo ate kinaakulwaza, ate tambula bulungi nga weegendereza. Mukama abanjagalire. Ajja tuluŋŋamya, ajja tuyamba mu byonna. Kagube mulimu, kazibe ssente z'oyagala, buli ky'oyagala twebuze ku Katonda. Ate tukole n'amaanyi gaffe gonna. Mukama ajja tuwa omukisa. Amiina. Ayeetaza okubeera ng'awulira ku buyimba. Bw'olina akayimba akapya? Oluyimba olupya sofa. Mbadde sinaba kuzifulumya bulungi, naye mu maaso awo zigenda kufuluma. Kagamba kati? Nkwata. Nkwata nyweza. Mukama nkwata nyweza. Essebo nkwata nyweza. Nkwata nyweza. Kayimba kalungi gye tugenda kubeera nga tukalindiridde wano ku program Luŋŋamya, ate okubeera nga tuteekateekayo eri ensi. Kale n'omulungi andaba olunaku olwaleero omukyala gwe mbadde naye bamuyita Carol Budwike. Era ng'ate abadde atunyumiza ku Katonda byamukoledde bingi nnyo, tatuwadde testimony emu, atuwadde ebiwerako. Kale naawe omuweereza wa Katonda ali eyo bumiikiriza. Katonda naawe ekyamagero kyakireeta, agenda kwanukula. Tobivaamu, topapa kugamba nti ate wano biganye kaŋŋendekeri. Wooli we watuufu. Teri yali asazeewo kuweereza Katonda ne bimusala oba n'aviiramu awo. Nzikiriza wano wenyini mbeere nga nkongerayo mu motivational preaching. Tovaawo, tukyagenda mu maaso ne program Luŋŋamya.